Ombukiri mu mateeka okusituka noyima. Sanyusa bitundu Byobya Kyaama Nesonyiwa kubanga sirire bozo. Oli mukadde nnyo kunze ze bapita Crysto Panda #1 Mike Boya. A king of the mic, new generation king of the mic, I'm the boss. Wali sobola okuba nti onvako tomanyira beera ku busajja bw'obusitwagolinga n'okuyimba nze ndi wa tabo ndi wa kabiti bulabanga ne NTV. Zigera maaso n'okuba nti nettanira zampa show ziringa 10 golya ovuya obwavu bukuluma yensonga lwaki wadda ku NBS TV. Tolina kyongamba naye ng'ate omukyala yagenze mu maaso n'okugamba nti gwe music wo gw'oyimba tanyuma era nga future yo mu music industry olina zero. So n'olwekyo lekerawo okwepalalya n'okwesodiyamu ng'olowooza oli wakabi tosobola kulastinga forever kubanga music wo tanyuma. Mpozi ng'omukyusizaamu ogenda mu maaso n'okuba nti wesodiyasodiyambu oli wa tabu naye nga talent gy'olina zero gwe Crysto Panda. Nze nkubulira bampita Sheila Gashumba nze akubuulira ebyo byogenda mu maaso n'okuba nti wesodiya nga weesawo mbu oli wa tabu tolina kyoli Crysto Panda tosobola kuwangala myaka 10. Ebyo byoyimba biri bogus, olina bogus music. Tolina future music industry ogenda olimu obutungulu oba ennyaanya oba sigala ku bwemusi n'okusabiriza abayimbi otherwise tolina kyoli. Crysto Panda n'amuddamu n'amugamba nti gwe kano akawala akaddiba sigaza agenda mu maaso nakuba nti olabirira bawo Rickman otherwise bino byozeko tojja bisobola. Nze ndi wa tabo ndi wa kabi okusinga kyobola bane gyogenda nkulumbayo gwe tosobola kudda gye wava. Ndi wa kabi bampita Panda omukwano gugenda mu maaso n'okuba nti gusa abantu era nga like ebibuuzo bingi. Crysto Panda ne Rickman bafaki why Sheila Gashumba kale okubayo kulumba Panda right about now obuzibu ki bye tugenda okuba nti kutuusaako naawe osobole okuba nti omanya ebitambula mu ggwanga lyati Uganda. Tukwaniriza nga bulijjo mu kutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi Ntambi Jimso #1 Rich Boy Maxud Jina Made in Uganda. Weebale kuba nti otambula nange blood. Big up on yourself there. Weebale kuba nti otambula nange 24/7. Nkusa munye ekitiibwa my brother. Nkusa munye ekitiibwa. Weebale kuba nti onjagala okugamba nti mu bonna ngenda kutambula ne namba limoja Jimso Rich Boy asobole okuba nti antuusako amawulire agaffe Uganda. Olutalo wakati wa NTV Boya Kogata girl them sugar #1 the girl them picking the girl them amanyikiddwa nga Karo Gashumba. NTV Boya bamuyita Crysto Panda. Picking the girl them out NBS after 5 bamuyita Karo Sheila Gashumba. Olutalo lwamaanyi ddala ngera ne musajja mukulu yakaluliro ketinga okuva mu Sydney okukomawo e Kampala Uganda Rickman naye alimu entawe eva kuki bye tugenda okuba nti tukutuusaako. Tuula okalire bampita Rich Boya kutuusaako nga bye baagamba nti ow'emimwa emiwera agenda mu maaso n'okuba nti asabuka ebigambo era obukazi obutono obwegendereza nga obusinga obungi bugenda mu maaso n'okuba nti buyomba n'okubeera ne attitude ezitagerekeka. Bw'osanga omukazi nga mumpi nga mutono olina okuba nti omwegendereza kubanga ebiseera ebisinga bagenda mu maaso n'okuba nti boolesa obumpi bwabwe n'obutono mu bigambo bye bafulumya. Ekitegeeza nti abakyala abo baba bamanyi okuyomba emimwa gyabwe gisobola okubeera n'engambo era sometimes nga yakukakanyako okuvuma oyinza n'okuyita jjajjaawo ne weebuuza lwaki bakuzaala. Recently ku TV mukyala mukulu amanyikiddwa nga Karo Sheila Gashumba yagenda mu maaso n'okugamba Crysto Panda nga music we gwayimba talina meaning, balina meaningless music we takola sense, music we yenna mubi, music we gwayimba tamakinga tamatalinga tagatta ku society era nga music we talina kyagamba ggwanga. Agamba nti Crysto Panda ebintu bye byonna byakola agenda mu maaso just byakugattira naye nga meaning temuli. Nti Rickman nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Crysto Panda musically is bad, he can't even last for 2 years from now. Mbu ebyo byayimba mbu ebiruma abayaye tebirina meaning, mbu ebyo byayimba mbu simanya biki ebyo buli kaseera okulimbira ku ngombo. Mbu Crysto Panda ekitole music we talina makulu talina meaning era ave mu music agende either alimu obutungulu ennyanya oba asigale kuba nti aleebeeta n'okusabiriza abayimbi. Oyo bamuyita Karo Gashumba
bw'atyo bwe yavuddeyo n'alumba musajja mukulu amanyikiddwa nga Crysto Panda. Karo yagenda mu maaso n'okuba nti adappinga ku basajja ab'enjawulo. Ntandikirewa lisiti y'abasajja bagenze mu maaso n'okuba nti asabula oba okuwaako be bangi. Basajja bangi abagenze mu maaso n'okuba nti obaolyawo beetanira Karo Gashumba, naye ate Christian Tegwa God's plan yagenda mu maaso n'okuba nti akwatamu mpola mpola lwakuba attitude n'obumpi bagenda mu maaso n'okuba nti bumulemesa Sheila Gashumba. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Karo, musajja mukulu amanyikiddwa nga Walka Shafik aka Fik Famyeka yagenda mu maaso n'okuba nti akwatamu, naye era byebimu omumwa gwagenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo gomogobayo. Nvudde mpola mpola. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Elisa Kenzo Musuuza tegeeza okuba nti mbu yagenda mu maaso n'okuba nti ayisaamu eggaali era mumwa bwe gwagenda mu maaso n'okuba nti g'omusalayo. Bruned Official yagenda mu maaso n'okuba nti asabula Sheila Gashumba era nga mumwa bwe gwagenda mu maaso n'okuba nti g'omugjayo. Crysto Panda avuddeyo n'agamba Sheila n'amugamba nti tunda nsoloyo nze nesonyiwa genda okole eki osanyuse bitundu byo Kyaama Nze Nesonyiwa. Crysto Panda yatandise bw'ati: nze neewunya omukyala agenda mu maaso n'okuba nti anjogerako. I'm a hard working man, agenda mu maaso n'okuba nti neekolera okusobola okuba nti nsanyusa famire yange, abaana bange ku gata mikwano gyange. Sheila Gashumba sikulinaako obuzibu era nga buli kimu kyoyogera oba olyawo kituufu mu ndowoozaayo, naye olina okumanya nti abantu bangi abaddewo mu geemu eno nga balinga nze abatandika. Tosobola kugamba nti nve mu kuyimba nga tomanyi how they rate or compose a song. Nalibadde nkusaba nti mu ligiyo zosobola kwe kuba nti oba olyawo weebaka n'abasajja bogenda mu maaso n'okuba nti weebaka nabo, n'okuba nti oba olyawo ogenda mu maaso n'okuba nti ofa ku kyakuleeta, olyawo onjogerera ogamba nga bwe sirina amakulu esimanyi kuyimba, gwe nga bw'otawooma tetukwogerako. Basajja bangi abagenda mu maaso n'okuba nti bakusuulawo naye tetukwogererako ne tugamba nti oba Sheila Gashumba towooma, oba olyawo olabika bubi, oba olyawo oli mumpi, oba olyawo tolina mulamwa, kubanga ensonga lwaki abasajja nabo bakuddukako lwa butawooma naye atogera mu maaso n'okuba nti oyogera bino nabiri ng'onjogerako. Walibadde ng'oneesonyiwa kubanga nange soogera mu butawooma bwo era nga mukwano gwange genda mu maaso n'okuba nti osanyusa ebitundu byo Kyaama n'abasajja bo. Walibadde nga ssaawa zino ofa ku kaliya ya Rickman kubanga Rickman ye boyfriend we yasobola okuba nti agumira ennaku n'obwenzi bonna, asobola okuba nti akomawo eri gy'oli, asobola okuba nti atambuza obulamu. Wabula ate oze ku Crysto Panda agenda mu maaso n'okuba nti akola ebintu eby'ettabu, agenda mu maaso n'okuba nti alayinga strategy okufuuka omuntu wa kabi ogwekunze gogenda mu maaso n'okuba nti omanyiira. Ze Karo Gashumba sikulinaako buzibu, wabula ate osaanidde omanye nti olina okubeerako n'amagezi ag'obuntu. Tomala kusabuka na bigambo kutandika kumanyira abantu kubanga nze am a big panda, nsobodde okubeerawo, nsobodde okukola ebintu ebyenjawulo mu masomo, nsobodde okukola buli kimu eky'ettabu nga nze Crysto Panda hustler. Without assistance from my father or mother, I've been struggling as me, Panda. So shut up your small mouth because like since you talk too much, nja kukulekerayo bw'oli, but still you have a lot of things to do okuba nti otereeza musajja mukulu amanyikiddwa nga Rickman. Walibadde nga wetereeza mu nsonga z'omu buliri, especially nawe n'otandika okuwoma abasajja obutakulekawo mpola mpola kubanga ennaku zino tukimanyi ffenna nti ensonga lwaki bakulekawo nti oba olyawo tewayitako wasenga ne attitude n'empisa ze zembi oba olyawo ze zikulemesa. Naawe genda mu maaso n'okusobola okuba nti weetereeze, otandike okuwooma empisa ozitereeze, otandike okuba nti ogenda kewasenda nakakande asobole okuba nti akufunira eddagala, osobole okuba nti oba olyawo oserera kubanga okaluba nnyo olinga lwazi, olinga kakopa tolikika, osimanyi oli waki. Walibadde nga obeera n'ofuna time n'osobola okuba nti ova ku nze kubanga nze Peter Panda the soldier boy ngenda mu maaso n'okuba nti hasolinga okutuuka wajendi mpola mpola. Olutalo lukyali lw'amaanyi era nga tujjagera mu maaso n'okuba nti lukutuusaako mpola mpola. Nagamba nze Peter Rich Maksudi Nyumendini Uganda, nze sitya biduduma. So emboozi ya Panda ne Karo Gashumba bwetyo bweri, jagamba bwe nti Panda yes bw'otunuulira weegomba nnyo Rickman, kyova olaba omusajja bwe yagamba mbu ebbango baaliwanika, wagenda mu maaso n'okola ekiyimba mbo biki ebyo. So like
Rickman atontoma nawe otontoma oba oliawo mulina bifu zammwe musicale ng'omukyala asazeewo okuba nti azibayambako olwo nno musobole okuba nti mukanya obutawo okuba nti oba oli atuuse obubaka so bato tugirinze temukomya kuba nti betusenyiga bigambo kubanga ffe tunyumirwa industry erina okubeera active okusobola okuba nti tumalako nammwe genda maaso okuba nti osubscribe bitantami kimuso muna Uganda made in Uganda musajja nva kamuli mpangalira nabulagala munaku Jembera anjagala gyonsanga. Bye bye for now. Katukomewo na tera.